Omuvubuka ono omubaka Honorable Katolwama amusanze maka g'abakadde be agasangibwa Kabawa mu ggombolola y'e Lubaga South ng'ali ku ndiri. NASA tutegeezezza nti okuva lwe baava mu kulonda akalulu omwaka ogwedde obulamu bwe obweyagaza yabusiibula. Bankwatiddako abato bange wano bajja oluusi obalinda ne bajja n'oyita n'akuyambako ne mubeera. Ono ategeezezza omubaka nga bwe bagezaako okutambula mu malwaliro ag'enjawulo ssaako n'okukozesa ku ddagala egganda kyokka ono akoowodde abalabi ba Believe TV okumudduukirira n'obuyambi okusobola okudda mu mbeera ye eya bulijjo. Twagendako ewandige yaawo saba nyingi tugira nga tukozesa egganda tukola ne kulirya ezzongo koola buli muntu asobola okubeera nga nze wuukirira kyonna kyaba nsobodde kiba kisobola okunzira mu mbeere nenziramu nembeera nga nsobola okutambula nga bwenali okukola ebintu byange. Ono abadde akaaba amaziga nga bw'ayogera olw'embeera embi gy'ayitamu ategeezezza nga wazzeemu amaanyi oluvannyuma lw'okulaba omubaka Honorable Katolwama gwe yalonda nga amukyaliddeko. Okubeera ng'omubaka azze okundabako nange kinzizizzaamu amaanyi omuntu gwe twalonda ajjukira. Omubaka Katolwama asuubiza okuddukirira omuvubuka ono era bw'atyo n'akoola abagaga bonna okuddukirira omuvubuka ono mu ngeri yonna kuba obuyambi bwamuweddeko. NASA mukuba naafe abalungi mu Lubaga South Constituency naye yafuna obulwadde buno obw'ekibumba ne buli curable tusobola okuwonyezebwa singa twegatta n'abantu tukowoola mikwano gyaffe mwenna abasobola okutuyamba kulaba nga obulamu bwa NASA tubuzaaki tubuzza engulu kikatikako nga memba wa palamenti w'ekitundu kino kubanga tulwanirira abantu baffe kubeera abalamu. Robert Onyango emitwe 10 tulwane kyonna kye tusobola kati katusooke na bino ebyeddagala tulumalirize kasa tuli ne chairman waffe Mugwa tugende n'amaanyi tugende bakukebera ekintu ekyo tulabe tutuyite n'emikwano gyaffe abaala batuyambe.